Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Kulekayo mu bulango mukwano bali kubeera ngo kyali mukulaba Delta TV tukole era nga nze bampita Sharita mazima wanvu negamba nti nkyali waneno ku Malakai Ecology wobeera ojja osobola okubeera ngo oyagala kufuna still pictures, just pictures, birthday pictures, oba oyagala ku campinga, oba oyagala kufunako wakusula, oba oyagala kola reception, baby shower, byonna graduation party biri waneno ku Malakai Ecology ekitende. Negamba ekiteteeyi akinyambaza ye mukyala Maggie owa ku City Bridals. City Bridals ayina gowns ennungi ennyo, changing dresses ebirungi ennyo wali eri Kamukamu Plaza Quentin Road. Opangisayo gown emu nakwirako mezi dresses za bwerere. Genda ku City Bridals dozola awennyumye naawe ojja kunyuma bwotyo. Amazzi ge gano ge galiko manyi mu nsi muno mubeerawo ekintu nga kye kiriko kati naawe olina okubeera nga tosigalira mabega beera ng'onywa Hillwater obeere ng'onywa amazzi agaliko obeere nga gamba tuzina gano agaliko nti amazzi tunywa galiko aga Hillwater Purity and Nothing Less. Akati nga tunzija Katoseo Center ate nga enviri ne makeup nkolebako Sharita's Bridal World tuyina gomesi bane tutegeka omukolo gwo gwonna mu lunaku lumu baneerekera okubeera ng'osiba emitaafu onoonya ebintu simanyi kino kirudawa ebintu byonna jangu obisange mu kifo ekyo kimu ewa Sharita ku Bridal World. Sharita's Bridal World, your bridal supermarket. Tuli wali eri Nkuruma Road wakoma ekizimbe bakiyita Cell Complex nga tusomesa n'abagalo yiga enviiri tutandikira ku mitwalo 10 abatulaba ku YouTube Sharita's Show mwebale nnyo n'abatulaba ku Facebook Live Delta TV Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala Delta TV ekyemikolo kyo yakyesigaliza Delta TV tukole mu kaseera kano tugenda kutusako embaga eyagaddewo 2019 ye nagambye Happy New Year Happy New Year 1st January yabadde birthday yange nempeza emyaka ejo ejo gyotaddewo kakati nga tugenda kulaba omwami n'omukyala Kasujja bakoze embaga ennungi ennyo babagatide wali eri ku Rubaga Cathedral. Ebifaananyi bya gardens babyekubisiza mu kifo ekirungi ate era gye basuze ku Speak Apartments wabadde walungi ddala. Wow, akaseera k'ebifaananyi wotegerera omukwano guli wakati w'omwami n'omukyala naye bannanga omwami Ivan Kasujja yalaze mukyala we Bena Nanziri omukwano kibena kirungi kyanyumye nnyo. Reception ne bagikolera wali eri ku multipurpose hall Rugogo mwe balisombedde buli muyimbi. Embaga eno ye yabadde eriko bannaye bali babadde basanyufu. Byonna leka mbikutuuseeko tuva ku Delta TV tukole olabe cream de la cream eyabadde ku mukolo guno batambudde mu Range Rover. Decoration yabadde mulungi, keki yabadde nnungi, love yabaddewo, amazina obwedda beeteeza obwedda amazina ge bakoona ng'oyinza ogamba oba beeteesezza anti omwami bwadde eno n'omukyala ngadde eno omukyala bwadde eno n'omwami ngadde eri kakutuuseeko omukolo gw'Abakasujja tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Sawa yaffe eno eyokubiri tuli ku mbaga era nga tutandikidde banene Rubaga Cathedral gye tugenda okulaba omugole omukyala Bena ng'agattibwa n'omwami we Ivan. Enteekateeka bweri omugole omukyala aleetebwa ddadi we kuba yabeera abadde naye. Katundi musonda nekirala onyola ekyenda ondi mu byolimba lwaki tonsasira ozetanze ndope wani baby onfudda sikali waba sigwe ngukumirani lwaki tonsasira okulembera derasa number 1 n'obulungi obatwala number 1 okyanga gwa bufalansa number 1 n'okunyuma obalina number 1 best friend wange.
era nga wabeerawo n'olusoma olusooka. Wabeerawo n'olwokubiri n'oluvannyuma Father najja n'abuulira ng'asinziirako ebibeera bisomeddwa. Bino nno bibeera bikwatagana na bufumbo kuba eno sakramento ya bufumbo.
eriba yingira sokozesa kuba kufu kakati twakisirayagala omwami yaba yesimye bw'ofuna omukazi omulungi ddala ennaku z'obulamu okuseeyongera bw'ofuna omukyala bw'ofanana kubanga ono ne mugenda okubeera naye ebbanga lyonna ddala bannansi nono ng'abalika mutuufu bakame omukazi omutuufu lyessanyu lya bba lwaki kubanga bamala ebbanga lyonna nga bali mu mulembe waliwo amaka galimu emirembe lwanagana kwewandulamu ennyo nebyo naye ofuna omuntu omutuufu ennaku z'obulamu bwo ozimala mu mulembe bagambe bennanze omukazi omulungi asiyaeigabo ebiteretere abaza omukama omukazi akutya mukama basaba kutyaka kyaki omuntu ali mubiri kuba muterebwere omuntu ali mubiri yasobola amaka kubanga ebbiri ogendesera kitegeeza bangi omuntu obeera mubiri ogenda kwebanja okukola katonda kyayagala kuliramu oliwo abasajja ne surprise baby boy muzadde we surprise esitwagala surprise enume nakisiru banga njagala noni ya business yakusatimuka okugumiikiriza nepapa okugumiikiriza kumumiikirize kwenatiri abala bandi n'abakazi banga bakala balikulamukati okugumiikiriza olumala ofuna alifan oliyinza omusajja alina sente n'omala abala bandi bakubalina abasajja bakulu balina bajjajjaabe abalonyaku sente bana balikumbasajja abasajja ngabana abasa kukubayitira akamwaka oba atamumatano balina okuyingira mu maka nga bakolire yanamusa abagole bakubye ebirayiro oluvannyuma ne bambala empeta Kasujja'S omwere omwami wange kulaganya okwagala n'okutuweerako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Munange amalizidena nkulabikira eno otegeere nti nkwagala ogenda kutuweerera kutuuka okufa era ngenda kutuweerera kutuuka okufa mu linnya lya Patiri n'ery'Amaana n'erya Mwoyo Mutukuvu. Amiina. Kunalikeekeno otegeere nti nkwagala era njakuweerako okutuuka okufa mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu.
Kino olugwa basayininga certificate zibasigaza ate era ne basayininga ne mu kitabo kya Eklezia Katolika eraga nti no kibafumbo. Nsazeewo nsuubiza mpaka bukadde oba kufa, tewalibaayo abuzaabuza, teri alitwala, ndikwekumbira lubeerera nga sikoowa. Kati tugabane essanyu, tugabane ebyobugagga, kuwadde obulamu bwange obukuume. Abo babadde bakusumbuwa nga babadde bansuubira, njagala bakimanye nti n'ontudde nange nkutudde. Ekyo kibuuzo ky'obadde ombuuza kati njagala nkyanukule. I do, baby, I do. I do, baby, baby, I do. I do, baby, I do. Love you. Kuwate chife chisoka, omuto kuwate kusoka, niba nawe. Bwe batyo bagenze butereevu mu gardens ne basobola okwekubya ebifaananyi. Gardens bazikwatidde ku Speak Apartments era nga babiri bano bwe basuze n'okusula. Olizalira abaana bange, balira bange, naawe oliba wange lubeerera. Kunyumidde ngoye mugole, olabise bulungi mugole, mugole nange nkwagala. Abo abasuubira buli olwo ne twereka, bakyerabira ekyo bakiveeko. Abo abasuubira buli olwo ne nekyusa, bagende balye kuvu tebatutawaanya. Tolana kubuusabuusa, baby I do, baby I do. Kwagala okukamala, I do, baby I do. Nze mwe mukyala gwe njagala wekka, I do. Bino temuli mukulemba, baby I do. Temuli mukudikisa, baby I do love you. Stone Courts. Okusula obwomu kuweddewo, okuseka obwomu kuweddewo, okulyanga muto ninnyira mbimaze mbibonye. Kuwadde ekifo ekisooka, omuto nkuwadde kusooka, labalaba omukazi omulungi nga tewange yenna. Congratulations darling, congratulations nange, tulina okwekulisa buwanguzi, buwanguzi. Amazima olinga ekimuli, labalaba olinga. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity, nothing less.